buli kimu akimanyi tekyetaaga tugamba ffe public kyetaagisa naye already naye mbasogedde buli kimu kyeraga bwerazi. Okay, emyaka gino gyowezezza ogyenyumirizaamu ki? Njenyumirizaamu nti si buli omuntu okublessinga buli weyongera okukula ebanga blessing, si buli omuntu akituukako, bangi bafa bangi tebagituukamu, so kitegeeza kingi. Madamu okuflyinga okuva gy'abeera n'ajja wano ku lwa birthday yo kimininga ekintu ekirala kubanga ennaku zino manyi twabamanyire okubalaba every after 2 weeks nga muli babiri, every after like 1 week nga muli babiri, naye mubadde mutekenze sometime nga temulibeera mwembi bwe muti. Kino kirina engeri y'abantu kye babadde balowooza nti simanyi abo balabika beekyawa alike omu yakitinga ku munne. Yes, eyo endowooza y'abantu nga abantu balina endowooza yaabwe wali ne reality. So kati eyo ndowooza y'abantu nga wogambye. Eno moment eringa esangulawo buli kimu ekizenga kyogerwa ba social media in-laws. Moment bwezito teziggwawo paka ng'ofudde, abantu beera n'ekyokwogera buli as long as oli mulamu, as long as oliko ekitambula, abantu beera n'ekyokwogera. You're celebrating your birthday. Naye mabegako tulina videos zetwalabye on socials ng'ogenze kusuubula. Wabadde ogenze kusuubulira birthday oba byabadde bya business? Mba ntambudde for business. Definitely tugenda mu festive seasons, so abantu boolina obbafunirayo ebintu ebyenjawulo, ebintu ebitambula ebimankinga n'ennaku ze tusigazaayo mu maaso mwaka nga Christmas, Boxing Day, olusooka omwaka. Lwakuba abantu beesinga okuguza bo bambala buli weekend oba buli lunaku, tebaliiko nnaku nkulu. Okay, so wagenda okusuubuliddeyo madamu? Definitely nemba wonna wemba ntambudde ndaba ekintu ekirungi nekimusanyusa kinsanyusa nga nkimuguli. Okay. Hey madam, how are you? Tusanze okulaba mu December. Twagala kwogerako naffe? Waliwo tubadde wali mu maaso zala ina kyayogedde nti baita wakolera ku birthday party oba teri mukyera ku birthday party. Mundabira omukulu. Kale madamu. Wanje? Wali madamu alina kyagambye nti tebakukolerako birthday party mu bulamu bwe. Obulamu bwange maani si yesoose waliwo gye neekolera last year agikola nali ne Fik Gaza ne badogo sita abaana bayo mu Kisenyi abakalere ababugati naye teyaliŋŋanga eno nti dina biri byali byakkuba pate era obulamu bwange bwonna mbadde nzijanga nga sibibeerako nnyo bya birthday, so kino kibadde kyanjawulo, kino kikinjigiriza ate era kinsanyusizza nnyo nnyo. Ku bantu ababaddewo tukimanyi nti Shakibu olina emikwano mingi nnyo naye tulabyeko limited people, number of people abazze okubeerawo, toyise bantu bangi. Sijja kulimba n'abantu ababaddewo bonna sinze mbayise, era nange ebadde nga surprise gyendi, nange bampise buyisi. Tukumanyi nga omuntu eyazaalibwa munnange oba eyakulira mu baana b'omu ghetto, era obadde ng'ojja celebrating birthday yo maybe nga ogendako mu ghetto eyo n'osheyalingako ne baana ba ghetto banno. This time round kiki? So this time round kino eno sinza kikoze kino mukyala wange yakikoze yakinkoledde nenze ŋŋanze ku luno sigenda genda mbu ntwalire abaana ba ghetto wabula ngenda kufunayo benfunyeeyo negatte nabo ate tubatubeko betukyalira abo mu ddwaliro era nga pulaani yange yagenda Kiruddu ku ddwaliro. Nice idea. Kakati oli mwami ayagaddwa omukyala wo Zarina, obadde celebrating myaka gyo, omuntu yenna munnaaye aweebwayo ekirabo ekivudde ku ntobo y'omutima okuva ew'omukyala wo. Madamu Zarina ayinayo ekirabo kyakuwadde ogaa nti butuufu kino? Definitely the fact that yakoze yamu kuba organizes omukolo guno definitely abampadde. Naye olaba twakirabye mu kamera manya era sobola kyogera wane ate nga akyampa ekiro kitandika butandisi akyampa era kyova ngambye akyampa era birabo nkyafuna. Kale barakallahu fiikum, Katonda abawe obulamu obulungi. Amina. Madam Zarina, assalamu alaikum wa rahmatullah. Naye akatalekeka
Actually family and ngazule get definitely Shakib. Baba Mani Shakib in a different world. He's the most humble person. He is very extremely respectful. He's very Taina Bigambo. I live Gambo Bitono. Like most of the people but I'm going to Shakib like she was really nice. So the version of Shakib that we know is the version of the talks about. But Shakib, we love you. We love you for Z. Z is such a good girl. When she loves you, loves for real. And this girl is in love with you. And yeah. Say well, happy birthday. Thank you, Diana. naye kale akatebe onyiga simusobe obuzaati kiri wano kale tweyonge omuntu buli lwokula guba mukisa era twebaza Mukama nti akusobozesezza okukula ate n'otakula bukuzi mu myaka naye n'okola ne mu ntegeera ne mu birowoozo kuba we are all work in progress naye tuzze tukulaba nga weeyongerayongeranga kituzaamu amaanyi. Shakib ono musajja mukoddomi wange mumanyidde ebbanga ddene era mbagaliza obufumbo obulungi temukomanga kumpita nga mutera okumpira ne mubitunza mbyate tebinkwatako yakuwayiriza nno siina bingi nnyo byakwogera naye ate sikyanyi